Gamba mutya mwebale okubanga mutugobera tugenda mu kalulu nakeeka wempe kano sebo ne muwala wa Kigongo bamutuleetedde bamulesa Jati Farida Nambi NRM tukwatire bendera genda okubaba abanupu bajja kubanga bakiwulira Farida Nambi oyo muwala wa Haji Moses Kigongo omu ku bannannyini NRM nkyogedde nkigenderedde kakati ekyo tusooka tukiteeka ebbali mala okubanga ne kino nkiyisaawo katono nnyo kubanga era katono ddala kankayiseewo tulumbe omuzadde ng'oyagala omwana wasomere mu mbeera ennungi ate ayite bulungi muleete ku Zainabu Campus of Landing Site Primary School Mawuzi 12 ku Mityana Road lya kiro n'abava ewaka abaana tubasuza bulungi ebigezo byakomyewo nga mu masomo g'eddiini busiraamu IPRO bayitidde waggulu Piero ono w'oluzungu bayitidde waggulu nnyo bano basomesa eddiini n'ebyensinga ate ebisale bisobokera ddala kale tugamba nti omwana taleeta mufaliso taleeta bulangiti taleeta mosquito net byonna bisanga ku ssomero mujja kubanga mutukubira ku 0700 500 679 0700 500 679 Rabiha High School bano bakugambye ba one level era nga basomesa n'ebyomu mutwe abarabiha abagala okutegeeza mukwano nti bali ku Mawuzi 19 ennanywa wali eri bombo okitegedde eyo gye bali kale no bagamba basomesa arts ne sciences omusingi gwa busiraamu yadde nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa abakwasa Qur'ani ku mwoyo ne basomesa n'ebyemikono ng'okubajja computer skills okubumba n'okuluka bagaba ne academic of bursaries kale tusigazaawo ebifo ebitonotono mutukubire ku 0752 886 75 32 0752 886 75 32 ne ku 0775 571 184 Alburaka Labour Export Company Limited bali komambogo okuliraaniddwa lya KCCA beetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukolera mawanga ag'abaswahaba abawala ba maidi nga tosusa myaka 38 tukutwala Saudi na Kuwait osasulwa bulungi twetaaga abawala n'abalenzi abagenda okukola mu supermarkets ne warehouses ne ba bike riders abanaakola delivery e Kuwait wamu ne Dubai beetaga ba construction helpers mugenda kuzimba kisaawe kya Nnyonyi kale tukubire ku 0702 08 47 79 0702 08 47 79 ne ku 07 413 274 kanjirenga nsembezzayo bannafa bakasawo Islamic schools bali mukono nursery primary ne secondary age masomero gabwago era nga basomesa abaana ku ddala erya Shu'ba Idadi ne Thanawi arts ne sciences ebyo biri ku mutindo ate nga n'ebyemikono nga hairdressing catering tailoring building and construction electrical installation byonna omwana avayo nga abikugusemu batumbula ebitone by'abaana ate nno ng'ebisale bisoboka yogera ne Haji Kajaya Kasim ali ku 0772 84 24 55 ne ku 0702 43 04 Assembly yo 12 ojja kubanga Haji Kajaya Kasimu omufuna bulungi otukoze bulungi bwosigadde ng'okyagoberedde 107.9 Pale FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo weebale nnyo kubanga okyali ne Kalule omusajja alabudde amagye abagambye tugenda kubatta Rwanda abongedde okulabula South Africa ensonga za ggwanga limanyiddwa nga mukwano gwange lya Democratic Republic of the Congo zino tezinnaba kubanga zeggwa mukwano gwange tebakulimba kubanga we butuukidde mu budde buno mukwano ng'ekiri kati mu ggwanga lya Congo abasajja baagala kubanga lwakiri buli omu alagako bulazi munne waliwo kye bayita akanyoomonyomo waliwo agamba munne nti nja kumala akanyoomonyomo kati akanyoomonyomo kano njagala nkutegeeze buli omu kayagala okubanga bw'atyo amala nate mu mutwe gwa munne tulaba wano mukwano gwange kampuni emu nate nga y'abasajja bakulu banyogunya etuuse okubanga bwetyo yeeyama nga bwegenda okuyamba ku magye agasandifu bagenda kuba mondo mu ggwanga lya Congo
It's a private security company nga bw'ojjukira bannaffe aba Wagner mu Russia aba Blackwater mu ggwanga lya America. Ezo ziba security companies ogipangisa n'omugamba tugenda otukubire mu 7 ngeza bugeza nammwe. Ne mwa Museveni asobola ozipangisa jangu tukutwala otukubire ekkoni. Kati those are private military companies. Kati waliwo kampuni bwetu yabanyugunya eri mu South Africa emaze okubanga bweteekakasiza nga bwegenda okuyamba ku magye ga South Africa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Congo, era nti tugenda kubayambako tukulage kibayita vibe abo abasajja batuuse okubanga baleeta akanyaga ku magye gaffe. Tugenda kubanga tubamala akababa. Abasajja bakulu bano njagala nkutegeeze butuukidde olunaku olwaleero bagambye we're going to push back against the forces ez'abasajja ba M23 naddala nga twategedde nti bakoze ambush mwe battidde amagye ag'eggwanga lya South Africa. N'olwekyo bano kati bagenda kujjanga abawoolera eggwanga, bagenda kujjanga mukwano gwange beesasuza nga bagezaako okubanga balaga ba M23 okutta omujaasi wa South Africa mwakoze ensobi nnene. Minisita owa Defense Angie Mosheka bw'ati avuddeyo n'atuuka okubanga mukwano gwange agamba nti ekyamazima kiri nti ebibaddewo nate mu ggwanga erya Congo ennaku ezivuddeko emabega byongera okubanga lwakiri bikakasa bukakasa nti waliwo abantu abateetaagirako ddala mirembe ku lukalu lwa Africa. N'agamba gavumenti y'eggwanga lya Congo byonna byekoze n'aba M23 ebadde ebikola misana tukunga ensi yonna eraba. N'olwekyo bino biteekeddwa okubanga bisalibwa amagezi mbirombiro okakasa nti oyo gwe bayita omukozi w'ekibi ateekeddwa okubanga akisasulira. Kati nno njagala nkutegeeze mukwano gwange ku bitambula mu ggwanga lya Rwanda. Omwogezi wa gavumenti ya Rwanda bw'ati akawangamudde atugambye Clement Manyatela agambye atya bwe kikwatagana ku combat operations mu ggwanga lya Congo, South African soldiers legitimate target. Amagye aga South Africa gagenda kubeera nga bwegatugatajetingibwa. Yolande Makolo atuuka okubanga bw'ati ayogera kati ku bitambula mukwano gwange mu ddwaniro mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Congo. N'agamba tetugenda kati kubanga lwakiri tuttira kuliisa omuntu yenna kubanga ne South Africa emaze kati okubanga etulagira ddala nti etuwalana era etulaga nti egenda gezaako okubanga naffe etuzoganya. Kati weeba egenda tandika tuzoganya naffe tugigamba nti South African soldiers are legitimate target among all those involved in Eastern DRC conflict. Nti singa beeyongera okubeera mu lutalo tugenda naffe kutandika bakuba. Lwaki ow'eggwanga lya Rwanda atuuka buli kadde okubanga bw'ati atugamba ffe tetuli mu lutalo era M23 eri byayo ffe tetubaliiko. Lwaki bwe kibanga temuli mu lutalo ate omwogezi wa gavumenti Yolandi yandibadde avaayo n'agamba nti amagye ga South Africa gagenda kufuuka legitimate target, tugenda galuubirira tugakube bwe kibanga geewaddeyo kati okubeera mu lutalo. Okusinziira ku mwogezi wa gavumenti y'eggwanga lya Rwanda bw'atyo bw'atuuse okubanga mukwano gwange atunnyonnyodde mukwano gwange olunaku olwaleero. Ajjukira nti amagye gano aga South Africa okugenda mu ggwanga erya Congo tegeetwalayo bwetwazi. Bano bagendera mukwano gwange nga United Nations supported peacekeeping mission nti tukwatizeeko amagye ag'ekibiina ekyamuwanga amagatte agongera okulaga obwannamba lujega kubanga nakugamba nti amagye ga UN gabaddeyo okumala ebbanga erisoba emyaka 20 naye nga tewali kyonna kibalaga ekikwatibwako kye bakoledde eggwanga lya Congo mu kulitebenkeza. Kati amagye ag'amawanga ga Africa gagenda gagezeeko okuba nti gaziba eddibu eryo okubaako lwakiri mission gye baggusa yeremaganye okubanga etuukirizibwa b'ekibiina ekyamawanga amagatte. Wabula njagala nkutegeeze okubeera kw'amagye gano aga South Africa mu Congo kubadde kukosa kinene nnyo nate missioni z'abasajja ba M23 era ne batuuka nabo okubanga lwakiri bafuuka target ey'abasajja bakulu bano. Akagulumba akabaddewo nga abasajja ba M23 nga banaatwala Goma wetwalabidde abajaasi ba South Africa 13 abaafiiridde mu kuwanyisiganya amanda. Ngambye nti 13 baatuuka okubanga battibwa abo tubabala okuva ku Lwokutaano lwa wiiki eyo eyaggwa paka gye bwatuukidde mukwano gwange ku ntandikwa ya sabbiiti eno. Abasajja nga bagezaako okubanga bakulaga bulazi nti tujja kulumba mu mbeera yonna. Kale njagala nkutegeeze omusajja mukulu atuuka okubanga bw'ati abuuza what are your soldiers doing in the DRC in combat operations. Ani abuuza ebigambo bino nkiddamu musajja mukulu bw'abadde ku Clement Manyatela show. Bamuyita omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga Rwanda Yolande Makolo.
bw'abadde abuuzibwa ku nsonga zino eziri mu Congo ne bamubuuza nti ekyo ekyakoleddwa okutta amagi ga South Africa mwe temulowooza nkigenda kwongera kubanga kireeta bizibu, omusajja yanukudde n'agamba, what are your soldiers doing? The DRC in combat operations. Amagye gammwe aga South Africa kikye gakolera eri mu lutabaalo ewali ebikwekweto, kikyabaliita bakolayo ki? If they are in combat operation, they are legitimate target of all the fighters that are involved in that fight in the Eastern DRC. Bwe kibanga beenyigidde mu lutalo bakimanye, nabo kati bagenda fuuka kiruubirirwa. Balina nabo okubanga bakubwa, kuba teri yabayita kubanga bajja mu mazina g'enkima. Bwe kibanga beesiimira ne bajja nga tebakakiddwa, kati amazina g'enkima bongere okubanga baganyumirwa. Ebiva mu gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga DRC, gavumenti ya ggwanga mukwano gwange erya Congo, be basajja batuuse okubanga bavuddemu. Nate omwasi mukwano gwange ogufaanana ku bwe gutyo kati kyokka tuli Congo naye mangu. Omanyi ebikwatagana ne Kawempe North ebyo byange, ago ge matwale gange, kati nange byensabbalaza ng'omuntu. Tulinayo omukyalo eyo NRM gwe yabadde tusindikedde, kaali ate bamaliriza Hajjati Farida Nambi, muwala w'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga, Haji Moses Kigongo yaweereddwa bendera y'ekibiina kya NRM okuvuganya okujjuza ekifo ekyalimu mbaka Segirinya Muhammadi. Shaddu an la ilaha illallah. Bantu bavuganya olinga aliyenga yegu batondera nti naawe olivuganyanga nga tofuddeeyo ba buli kuvuganya bakkuba ndebwe kasitowulira wali okuvuganya ng'ogenda kayo naabuuza ne kati ebyuka lwaki ate tututtemu byaki tuwezezza abantu 27 naye nabalabudde abantu beeka naddala mu ab'ebibiina by'obufuzi mwami Kyagulanyi mwebeereremu singa mukwata bendera ne muziwa abantu benkakasa nga tebatuukiridde ngenda kuzambala nze mbabuulira byentulidde ebigambo bingi okugumyagumya kwengumyagumya abantu b'e Kawempe temumanyi kiki entuddeko akakalu muli ku time bomb naye temukimanyi nti bwe munaakola ebitajja ne mufrontinga abantu abatasaanidde nze ngenda kuyamba Kawempe ekyo nakibagamba kubanga n'obenyini bakinsaba kale wali ozza okutununula nga gwe omunonozi waffe naye kati watusuula laba kati abantu be batuleetera kalule tuyambe konze nedda waliwo gwenda baalimu ensa oyo bw'abeerawo sisituka nga bwe mbeera mu byamawulire naye nakkiriza naye waliwo gwenda bamwabu nga bw'abeerawo nze nzikakkana kati batamuwe mba sina kyakkola mweraba. Wajewebadde programu yo mpulidde kamenya programu mpulidde kamenya tukyongeddemu ebinonogo era nga kati yakuviirira ku 9 paka ku